had a dream, a dream like no any other dreams. And in that chilata, nigga, it's a chilata, the chalamunastu, now only night chilata, a dream like no any other dream. The sula, chilata, a chilata, the chalamunastu, dream is like you are there, never give up. Look for opportunity, no problem. My dreams are reality. Yeah. I will never give up. I will always rise up, one step to another. I know I'll be there someday. Okay, kale ku Cruise Exclusive kwoli webali nnyo kubeera nga twekuumirako lunaku lwa lweggulo. Natambudde ebigere mwebale nnyo mwenna abatuusa obubaka. Na postinga mwana muwala ne mbagamba nti omwana ono mwetaaga njagala list mbeeko ne wemuteeka mbeeko ne tafayiri emussaako abeere nga ate abantu mwongera okuba nga ate mu appreciating young talent. So omwana omuto okubanga agerijja kuba tubuulira emyaka gye akuba gita azannya gita kwegamba oba bakuyita kukuba oba bakuyita kuzannya naye nga byonna nze omuntu omukulu ne bwenjisula nayo sina kye nsobola gikolako naye ate omwana omuto bingi nnyo yasobola okuba nga agikolako gwe nno olunaku olwaleero abeere nga ate annyumiza. Ani amuyigiriza gita ntudde wano mu maka waliwo jjajja taata nsobodde okuba nga mulaba ne yeemululamu katono then ne maama naye waali bulungi nnyo nga wobalaba esaidi awo webali ne baganda be nga wobalaba bafaanagana famire eno mbabuuziza nga nakatuuka ne mbabuuza bannaye eno muzaala beeru bokka ne baŋŋamba n'abakatakketakke babaamu naye abakatakketakke mwana maama sibalabyewo abafaanana Shaniki sibalabye n'abafaanana kale zange naye nga ye omuyimbi wali musanyufu nnyo. How are you? I'm fine. Bakuyitani? Renik Jemmy Machirabo the dreamer. Bakuyitani? Renik Jemmy Machirabo the dreamer. Renik. Jemima. Renik. Yes. Jamima. Chirabo. Yeah. The dreamer. Yes. Chirabo aba yeddira ki? Chirabo? Ekyo sikimanyi. Ekyo tokimanyi? Kimanyi. Osabako? Osaba? Osaba dini ki? Nze? Oli muki? Ndi mulokole. Oli mulokole? Yesu yakola waliwo akayimbako ke nalaba awo kungeri nali ntambuza ne ndaba ka vidiyo ko ng'oyimba nsinde gwe Mukama amanye ebyange ne ŋŋamba waaw akaloboozi ko ne ŋŋamba maama nze nga nakuyimbiddemu manyi nti simanyi kuyimba. Ojja kuyiga. Nja kuyiga? Okay. Kati wamasooka ombuulire mu byaddala oli muyimbi? Ndi muyimbi wa Katonda. Oli muyimbi wa Katonda? Toyagala yimba bintu era byonna? Lwaki? Kubanga ndi mulokole. Kubanga oli mulokole? Omulokole takkirizibwa kuyimba byansi? Iye. Omanyiyo scripture yonna mu Bayibuli eyogera ku baana abato? Ekyawandiikibwa kyonna? Ekyawandiikibwa kyonna? Manyi. Olina ky'omanyi? Oba obadde okyabisoma? Badde nkyabisoma. Osoma? Osoma, you go to school? Nali nsoma naye ebya karantini we byajja. Ati awo abaana ne batuwumuzaamu. Oli mu class ki? Ndi mu P3. Oli mu P3? Somero oyimba mu kwaya? Mu kwaya, just ku speak the word nyimba. Ku speak the? Iye. Temulina kwaya kusomera? Osomerawo? Nali nsomera ku Vine Junior School naye ebya karantini we byajja kati ngenda ku Gombe Junior. Ogenda ku Gombe Junior? Ewa mwami Kiwalabye Male. Omumanyi? Nannyini ssomero eryo? Bamuyita Owekitiibwa Kiwalabye Male. Bamuyitani? Owekitiibwa Kiwalabye Male. Owekitiibwa Kiwalabye Male. Owekitiibwa Kiwalabye Male. Kiwalabye Male. Owekitiibwa. Ali Mengo, Minisita Mengo. Atwala ebyobulamuzi mu Buganda, biki ebyo bitegedde? Iye. Kati njagala gwotuke mu ssomero ng'obabuuza njagala ndayo ku Owekitiibwa Kiwalabye Male. Bagambe bannaye gwe wamutegedde oti? Okay, kale tuli ne mwana muwala ali so happy, abeera happy. Eno ye gitaayo gisumulule wamma. Sumulula gita
omanyi n'ogisumulula ate eh abantu abakulu bali eyo tebamanyi na bisumulula bo bali eyo baseka busesi eta nkwatireko osibe bulungi kale bannange ebintu byebyo omwana namulabye kati omwana mufunye nange nkubiremu toseka togenda seka naye kankubye wakubye kiki tontiisa tosese simagwe mukama bizibu kwata nange kankole bino byotasobola soko nyimbiremu kali akayimba before you play the guitar akayimbako kansiimye gwe sinza gwe mukama manye byange ngulumisa gwe omuranyi wange botalimbuza mukama zinandibaddewa tula munze kimanyi nompanguza anaye eriyo omwana omutaako yayimba n'ogamba anaye singa nange mukama wabimpa obudde bukyali walaye kanziiremu gumu akayimba kanyumira nnyo kuba ke kandeetera okunoonya kanziiremu kawoomye nnyo tokapapya kawoomye kibalume abali eyo nga tebakkiriza abaana babe kuyimba sinza gwe mukama manye byange ngulumisa gwe omuranyi wange botalimbuza mukama zenandibaddewa otula munze kimanyi nompanguza muyimbi kyo wa gospel akuinspiringa mu bakyala bangi naye Baby Gloria yansingira baby ntegedde nakigesinze I had you singing somewhere nengamba oyinza okubeeraga nnyo Baby Gloria kayimba kyaka Baby Gloria akakunyumira I started singing when I was 2, writing my answer. Natandika nakalika mami abasinga bangi nenewunya stanalabye ngenda wala anti Yesu gwe nkulembeza obutegotego n'ebigambo ebitaliyo ebyo sitaani byasoseza olaba ndaba ku maziga agamba mikyali kisuse naye nze ndinagwana atemegebwa nina Yesu. Wow. Yeah. Have you ever met Gloria? Wali ometinzeko Baby Gloria? Oyagala omumeetingako? Iye. Mukuleetere? Iye. Mukuleetere? Ngenda kuwa surprise. Mukuleetere Baby Gloria? Iye. Akukyalireko mulye lanchi omulabeko. Kiba kirungi nnyo. Kati ne Gloria mugambe nti weesunze omulabe tunulaawo nze ngenda mugamba tunulaawo gwe omugambe Baby Gloria. Neesunze okulaba Baby Gloria. I'm so happy to see you. Yes. Okay. Kale byengenda okubanga nkola. Oyina akayimba kako ke wali weeyimbiddeko? Akange. Nga kako? Gakange nga tebakampandiikidde. Nga bakakuwandiikidde. Have you ever released any song? Bakayita batya akayimba? I'm gonna shine. I'm gonna shine. Waliwo nakalala I got a dream. You got a dream? Wafuna ekirooto? Oyina ekirooto? Omanyi kati kayimba kikogenda osooka okunzanyiramu wano? Kuzanyiremu oba I'm gonna shine. Koyagala kati kaliwa kogenda osooka? Ngenda sooka I got a dream. You got a dream. Kale zanya nakalala bakayita bato bannange. Bato banno tusooka tuzanyaako ekirooto kozi gwe ongambye gwe dream girl oyitaani Renick Jemima the dream. katuzanya aka dream. I got it. I got a dream.
A dream like no any other dreams and in a chilata. Ninganga is a fachilata, Chalamunastu. Now only night chilata. A dream like no any other dream. Tasulanga chilata. Chachilata, Chalamunastu. Dreamers like you are there. Never give up. Never look for opportunity. No problem. My dreams are reality. Yeah. I will never give up. I will always rise up one step to another. I know I'll be there someday. Wow. Kati eriyo yali eyo ng'abatawulira olw'endongwe njaga tumwe vocals zokka maloboozi gokka. I got a dream. I got a dream. A dream like none other dreams and in a chilata. Ningangis if a chilata chalamanashtu. Now only night chilata. A dream like none other dream. Tasulanga chilata changa echa chilata chalamanashtu kilila. Wow. Okimanyi ogenda mu ssomero ogambye Gombe Junior. Ogenda mu ssomero lye ŋŋenzeemuko ŋŋenzeeyoko ku concerts zaabwe. They organize these big concerts you'll see at the end of the term, end of the year, by organizing a concert. So ogenda mu ssomero ettuufu bazanya instruments ate kati njagala nzije nga omwaka guggwako nkulabe bannange ensanyuke. Nange njasanyuka nnyo okulaba. Ojja kusanyuka okundaba? Kati muyimbi ky'omulala omukyala gw'oyagala ng'oggyeko abato? Ganzijeko abato. Akuyimbira obulungi mu gospel. Lena Price. Lena Price. Yayimba kayimba ki? Amazina gana zinira sitaani gansala gana zinira sitaani. Okay. Kati oyagala kuyimba naye ng'oyimba gospel yekka. Okay. You promise the Lord you're not going to change? Yes. Okay. Dali tagana kuyimba? Tanga. Otandika okuyimba wamugamba nti oyagala tandika kuyimba? Nagamba ki? Nangamba kale. Okay. Ani asinga okwagala music wo ku mami ne daddy? Bonna. Ani gwosinga okulanga awuliriza nnyo obuyimba bwo? Bonna. Gwe first born. First born wa daddy? Zendi second born. Gwe second born? Second born akola ki ewaka? Ize. Nze oluusi njaza engatto. Oluusi nenjera eddiiro. Oluusi nenjera n'oluggya. N'olera n'oluggya? Kati daddy ogenda munyumiza ki leero nga tuvudde wano? Okumunyumiza ngina mugamba nabadde wano ne Alan Cruz. Obadde omumanyi? Wandabawo? Bakundaze ku ssimu. Ku ssimu? Nankulaba. Ne bagamba nzija. Abantu bayagala nnyo bye wayimba, abantu bayagala nnyo akayimba. Kakati kyenkubuuza, abantu abo osobola obbasaba obuwagizi. Ne bagamba guys love my work, love my piece, my pieces, buli kalimba kendeeta bannange. So bebazi. Ndo basaba obuwagizi then obabulira erinnya lyo. Olina Facebook page? Bagita batya? Renick Jemima. Anti omanyi abantu abo abamu bakulu, abantu abo bakulu. Kati olulimi bw'olwogera speed abula. Ajja nnoonya Jemima ate ng'eddala talimanyi. Renick Jemima nkolesa ku YouTube nkolesa Renick Jemima, ku WhatsApp Renick Jemima. Ne ku WhatsApp? No. Ku Facebook. Ku TikTok nkolesa Renick Chirabo. Ne ku TikTok oli? Ani akutute ku TikTok? Renick ani akutute ku TikTok? Amala ka video gye nakasanza ani akutute ku TikTok? Mami wange yagiggula. Awo kati netutandika ogikolerako. Tulabirako bibi. Olabirako ebyo ebikuzimba byokka. Olaba katuni? Olaba katuni kyasinga okunyumira? Miraculous. Siraba katuni. Mulaba. Okay. Kale. So saba abantu obuwagizi, abantu bebazi. Mbebaza nnyo mwabangoberera
ate mbasaba muwagale Katonda ate no kikulu obuwagizi baddemu kibagambe baddemu bagaye bagale nnyo ki mwagale nnyo Katonda lwaki kubanga yalina byonna bye weetaaga basaba obuwagizi basaba mumpagire mu buli kimu ebyo byange ebibyo Jamima ebibye era kale muwala mutali Sohambo kakati mami tugende wali wa mama wali tusooke twogereko ne mama naye atubuulire mami wanje ogamba oti je ndi mukwano obulamu bugamba ki obulamu si bubi nali awo nga ntambula nga ngwa kavidiyo ka muwalawo she's so talented Amina how old is she she's 9 years 9 years yeah kiki gwe ng'omuzadde ekyakusindikiza n'ogaanidde omwana wange waba ayagala okuyimba kamuleka ayimbe actually awo waali awezezza ennyimba 6 yatandika okuyimba nga wa myaka 5 nga bw'amalamu kyayi mu kikopo ekikopo kifuuka microphone bw'aba akutte peni efuuka microphone bw'alonda akacupa nga kafuuka microphone ng'omuwulira ayimba yekka ngamba kati nga nange Katonda gwe yawaakoko ku kisa ne ntandika kumuwandikira ku buyimba gitaayo togizaamu gitaayo sooka obeere nayo ne muwandikako ku buyimba nga she's 5 years era n'ayimba bulungi ne studio gye namutwalamu beewuunya omwana atuula ku beat then kati mpaka waweza 9 years ne mpulanga eddoboozi likuzeemu nga weewaawo kyakola kyewuunyisa nga nange maama we sisobola kikola kati okutubangula ennyo kwe kulaba nga ate naawe omunoonya twe kugamba kumbe kirimu omulamwa baba wakasimu waliwo eyampeereza WhatsApp alina bweru nangamba nti mukwano z'abazungu nangamba mukwano gwo naye yabadde ku pejo n'alaba ng'omunoonya konze nenziruka mangu nengendayo nenkebera ngenda okulaba nga bakomenti nze bingi mwana wa MC Cat simayi mwana wange buli omu ng'ayogera kyayagala era abantu baŋŋamba mwana wa MC Cat kati afaanaganamu ne muwala wa MC Cat alina omwana amufaanana Amina wow so n'omu-encouraging oza omu-encouraging okuyimba nnyo okuba kati ne wenjogerera alina oluyimba olwafulumye ne vidiyo twagimaliriza era weeri then alina n'olulu mu studio lwe bayita yeggwe nalwo anytime lufuluma ekitegeeza mwali temukiteekamu nnyo maanya nti lwe babagamba nti banaye waliwo ate amunoonya kituufu naye nga alina eza studio already zirecorded nga za 5 years era bw'oziwulira owulira nga mwana muto ekirooto kye kiri bwe muba munyumyamu ggwe mami and daughter era ekirooto kye yakiteeka ne mu luyimba lwolwo lwa The Dream tiyayagala kusinza Mukama mu nsi yonna mu bisaawe ebinene eby'amaanyi lwaki alina omusingi guno ogw'eddiini agujjawa agujja kufa bazadde be kuba taata we musumba He's an apostle Eric Ngoboka nange kennyini maama we ndi mukyala mwegayirizi muwulidde ng'agamba n'agamba bato banne n'abagamba temuva Katonda yalina byonna kyekyo kyennyini era kuva buto nga ne bw'aba ayimba asooka kubuuza olwo lwa ddiini oba lwansi olw'ensi taluzina kuba amanyi n'okuzina olimba azinira ddala olw'ensi taluzina tasobola era azina lwa gospel okwa lw'omugambye nti ero lwa gospel ddala ate bwe kuba kulaba TV bwekuba kulaba TV era ezo ez'ensi azigendako just kulaba mawulire naye nti ebirala osobola n'okumubuuza omuyimbi w'ensi nga tamanyi n'omu temumukuba nti laba bino by'olina olaba nedda era ne baganda be bonna kyekibakuliddemu just naffe twasanga kiri bwe kityo ndowooza olw'okuba buli ssaawa baba mu church kale akantu njagala kwogerako ne jjajja naye maama abazzukulu jjajja gye baleko sebo naawe gye bali obulamu bugamba bulungi sebo pozi gwe jjajja gwazaala maama gwazaala taata zazaala maama omwana ali wa jjajja we yeeyagala naawe waawo ali wa jjajja ati ntuuse eri ku luguudo nga baŋŋamba awo wonna wajjajjayo weegazaanye ne ŋŋamba awa tewali ankwata era wajjajja wano wonna omwana muzzukulu ayimba ennyimba yali akuyimbidde yakayimba kajjajja
Ndoza akaleeta naye era mu byayimba ndaba nebaza jjajja. Bw'atyo. Kikuwa kifaananyi ki ku mulembe ogwammwe ne guno omwana omuto myaka 9 akuba endongo? Kale kineewuunyisa ate neeyongera kugamba nti mazima Katonda alina amaanyi kubanga nganze ebiseera ebisinga neewuunya bwewuunya. Nengulumiza Katonda. Maama ani ayigiriza omwana ono gita? Wali ku chacha bamuyita Brother Bob. Yamuyigiriza. Talinayo kayimba ka maama? Ate anakafuna. Amanyiyo composinga ye ng'omuntu? Abuyina ne bombuza kati wa composinza asobola. Jami, leeta omuzzukulu omukwase jjajja komyawo endongo yaffe. Geno leeta endongo yaffe. Njagala Jami jangu tule wano. Tula wano. Njagala just mu seconds ntono nnyo tukopozingireyo mami akayimba. Mami tumulembere akayimba nkake. Naka mami. Just gwe yiyayo buyiya bigambo nga 3 4 5 just bya mami. Ngasikuba ku gita. Bobo oyagala kuba gita? Asoka yimbe. Soko yimbe. Tukayiye. Mami wange nkwagala nnyo, weebale Katonda, weebale gwampadde mama omulungi. Mwana ajja kuba muyimbi ebyaddala. Omwana ajja kuba muyimbi. Abantu bayagala omwana ono. Napostinga ka video ke ku Facebook. Abantu bangi nnyo ne baagala omwana ono ne baŋŋamba waawo. Omwana ali so talented munoonyeeko. Tolinayo omwana mulala ayimba oba abasigadde bagenda kuba ngoma mu chaachi awo. Era kati ng'abalenzi baagala nnyo ebivuga. Then first born wange gwaddako ya muzinyi. Wina bana? Nina abaana 5. Naye mami oyina 5 naye olabika ng'owe 19. Nina 5 olw'ekisa kya Mukama. Muli bampeta? Ejja. Bannanga Apostle Eric eyembaga temunsuba. Obulokole bwatusanga olwedde tuli bafumbo. Kati tuli mu kikolako okutukuza obufumbo weewaawo. Jjajja oli mulokole? Ndi mulokole sebo. Jjajja osabako? Era nsaba na kati ndi mu kwambuka. Tuyimbireyo akayimba jjajja. Akayimba bannanga siri muyimbi bulungi atenze. Wama jjajja muyimbire kali akayimba kange kensinga okwagala naye ng'ogamba jjajja weebale. Kali akayimba so kale muyimbire kali eri bakayita batya? Sinza kwe. Jjajja njagala akuwe maxi. Jjajja yasala. Jjajja akuwe maxi Sinza kwe. Mukama manye bange. Ngulumeza kwe omurane wange otalibuza Mukama zona ndibatewa otula munze chimanyi nompanguza. Kati gamba jjajja mpa maxi. Jjajja mpa makisi. Ku 10. Mwina vocal trainer am traininga. Eddoboozi eriri nakyo kyova naffe atwewuunyisa. Byonna yabyekola yeetendeka amaloboozi kati lwaze ng'afuna abamuyambako. Era bw'aŋŋambye nti agenda ekitiibwa Kiwalabye Gombe Junior ne ŋŋamba mututte mu ssomero ettuufu. Si kusudiya naye Gombe Junior ngenze ku gundi zaabwe ez'enjawulo bazinya instruments zino abaana bo ng'ab'essomero. So I think mumutte mu ssomero eddungi. Anyway, your last remarks ezigenda eri abalabi n'abayagala omwana ono nga tebamanyi olw'otusize. Twebaza nnyo abantu bonna ku lw'omukwano gwe batulaze kuba be bamu ku batugolokosezza okuyimusa ekirabo kye. Neneebaza nnyo ne Apostle Exo amukutteko okumuwandiikira ennyimba n'okuzifulumyanga mu studio. Neebaza abasomesa be bonna abamusomesa gita ennanga abamukubiramu. Omusomesa ali omu ku abo? Omusomesa jangu omusomesa. Musomesa jangu teweetya musomesa.
ogamba otya taata Jendi sebo. we balisomesa mwana muto Tugezaako. kitwala ki okusomesa omwana omuto myaka 9 naba ng'osobola omujjamu kuba si nti buli omu asobola okusomesa Kyo bwe kiri naye kati ku kyono kiri so different olanga she's just talented kubanga buli kimu kitwanguyira wekanga ekintu okimusomeseza in just 1 week n'olabanga she's just perfect. kyamutwalira bbanga okuyiga gita eno Lyali bbanga ttono nnyo almost twali mu covid in like 2 months. kiza asobola omanya nti eno okubidde mu kibwetya okubidde bwoti okudde bweti according ku omutuuse Yeah, so far she can. she can tell Yeah. nti eyo not gundi Yeah, so omanya nti katono omuntu ayimbidde wano abendinze yeah. Okay, obimanyi? Hey. Tobimanyi. Jami olimba. Kati musomesa amma kwata. Musomesa kwata gita. Musomesa kwata gita. Musomesa ono wa keyboard. Owe wagundi wa gita yali. Owa gita at the moment ade taliwo. Ne gundi ojumanyi piano. Just in tandikaptandis. Tandikaptandis. Oyagala bera producer. Nze. Byonna nze mbyagala. Okimanyi tulina producer mukazi. Nze byonna mbyagala. Byonna obyagala? Kale neyanziba ne mwebale. Kale sewo. Mwebale kukkiriza miti mito. Amina. Kale njagala okubeera nga ate empunzika show yaffe yona ku mama olina akagambo kuwandyagadde ogamba muwalawo nga bino bigamba muwalawo akuwulira. Mbadde njagala mugambe continue pursuing your dream. Mukama talimba. Lulibo olwo you're gonna shine. Amina. Jajja ebigambo byewandyagadde ogamba muwala muzzukulu waffe. Njagala kugamba tava ku mulamu asigale ng'aweereza Katonda bululibo olwo ensi eritegeera nti Mukama alina abantu be. Okay. Kale mami tumukubiremu kali akayimba kaffe aka dream nga bwensibula abantu. Got a dream, a dream like no any other dreams. And in a chilata, niganga isifa chilata lula chalamunatu. Now only na chilata, a dream like no any other dream. Tasulanga chilata, a chilata lula chalamunatu kirila. Dreamers like you and I never give up. They look for opportunity, no problem to make dreams a reality. Yeah, I will never give up. I will always rise up, one step to another. I know I'll be there someday. Anange kale ala nkuzigema shani kwe balinyo kubeera kati okukamera bulungi nnyo ensonga bwe zigenza olunaku olwaleero ate nja kukomawo mu promisinze kati gwajja okumbulira bwana bagudugaalo nga muleta baby glory. Amen. Bwana akola mu bad manner ngale tuleeta glory. Okay. Mami yajja okumbulira make sure obeera Gudugaalo. ndetani Baby Gloria. Kale awe nyini kale njagala okuba nga ate ngamba sibulira ano otherwise neyanziza nnyo wele kunyaniza waka mwere kuba bantu balungi.